Bismillah tuyingidde n'akanyumiro tamuzabye obulamu twangera okubuuzaako yakatweyungako nti good morning tulina akazannyo kaffe Cutters of BBS at 9 ketuzannya gwe yakatweyungako onyiga star 238 star 10 hash olina okubeerako ne 20 okudda waggulu ku mobile money account yo n'obwatula bingo tugaba ssente mu kitundu kyaffe ekisooka n'ekisembayo entoto tugaba emitwalo 2 naye tugaba 10 buli omu naafunako so oyinza okubeera munamukisa olunaku olwaleero zanya the more chances zozanya chances z'okuwangula zofuna kale kakati nno gavumenti yasazeewo okutandika n'omwezi ogujja egenda okuba egemesa abaana obulwadde bwa malaria bw'omusujja gw'ensiri abaana wakati w'emyezi 6 n'emyezi 11 bagenda kuba babagema okubeera nga tebakwatibwa musujja guno research alaga malaria bwe bulwadde obukyasinze okutta abantu mu ggwanga lya Uganda omusujja gw'ensiri obulwadde obumu bwe buba bukyasinze okutta abantu mu nsi emu ate ng'ensi endala tebalina na malaria kyewuunyisa but zirina nnyo mazire zirina nnyo green abali eno mu sub-Saharan countries ababonabona n'omusujja ogwo abazungu jasanga nga bo babonabona n'amataba na ice era nze nabeerangayo nga kizibu ne bana eno Katonda naye abalansinga ice gyabakubira feno tetumulaba nako neko olaba walabye kana akazimu we kazze kamu bwe kati singa kati butukyaliranga buna tuba tuwedde so buli omu alina kyasinza ku munne naye omusujja gutubonyabonyeza nnyo ate nga ne gavumenti ekoze omulimu gwayo bambi egezezaako okugaba waliwo eddagala lya malaria kuva mabega basaimu nga bavubuka nga bamira sima kwinini yabazibanga amatu bamwitagani kulolo kwini wangamba kulolo kwini ante eddagala lyajjako kwini paka bwe yafa kwinini kama kwini kulolo kwini biki byonna kakati walingawo n'empiso nga bagamba esobola n'okulemaza omuntu katate saagiwulirako anti byonna nze nkola research sijja wano nga mutwe mukalu naye kyenjogedde tekibaddeemu kkulumiriza anti nenkuddamu naye ne ŋŋamba nti kyenjogedde temubaddeemu wenkulumiriza nti waliwo naye anti nenkogambye tewagira abakonze kankunnyonnyole nga nze awo nokwavuddewo dda kale eddagala eryo bagenda bali kati wolaba eddagala nga olaba covid wolaba eddagala nga erya HIV buno obulwadde buli olova kyola nga tubeera olumu ne help okuva mu bazungu bakolako ku research ne batuyambako obulwadde buba bwammwe muba bwammwe mubwekwatiramu ng'abantu naye kati kyobola nga waze wabeerawo series z'eddagala nzejjukira kwinini netudda ku chloroquine netudda ku fansida awo kotamu najja kati kotamu naku zino bamwozamu kati ate okuvaawo nze nakuma okulwala kotamu bwe yajja abasinga oyo kotamu yabeera nkempeka ennyanya owokumezesa amata banne eddagala yo nga terimirika muganda wange nze guno omulembe gwa chloroquine guno nga ndi bukusiwa bbaka eddagala biriggwayo kati chloroquine obuzibu bwe kusiiwa nga mu nyumba mulimu afuluuta nga aziba amatu gano waliwo omukwano gwe nasoma naye primary yalina big sister that girl was older than us yalwalako omusujja kati jjukira abazadde balina bino bisoft treatment ne mu clinics bambi obunafunafu bulimu abantu nga tebali guni kumbe yalwala omusujja guno ogugenda ku bwongo basooka mutwala mu clinic ne bamuwa sima kwini ne bamukuba empiso ne bamuwa empeke n'asooka n'aziba amatu lyalinga lya tabu nnyo ne baze bali improving kati saa zino sijja kulima nti mmanyi lye liriwo buno gwe baali boozaamuko nga bajja bateekako sima antamalaria bikoze bitya ayinza bakati ali mu series nga 6 aleka ali ku Pro Max kati iPhone 16 Pro Max sina kindi kati yasikirwa mpiso omanyi nedda nga ssebo kuba kajjuka twala empiso zaali za bbina nga ziba direct simanya yemmwe bwe bafumbiranga empiso bagikuba muganda nga bagitokosako ne bane bagikuba ebyo byonna twabikola tuvudde wala ng'ebanga yante paka era n'empiso kati nazo bazoozaamu bwe kaluma eri kati ebyo gwali badde abinnyonnyola musawo bw'okasindika bwoti kamenyeka tekadda kalookinga so that tebeera reusable era nazo twaziddangamu naye byonna nno biriwo mu mukulembeze omu naye kasita agenda akyusa
kakati because of any obulwadde obwajja buno obulwadde bwa mukenenya so ano bujja ku muntu najja nga ba improving ne baleta obugundi kasitwa akagira nkalokinga oba tusobola kapolinga out then kati omusujja bagujjanjabira nnyo misuwa edda nti emisuwa bagikubanga ku nnyama ku bambam era kati byebizu bye tulina afi n'oyambala akagoyeko tosobola sanga kati ssemanga nonkuwagabwa tosobola sanga mwana wa mulembe gwa 2000 oba kale late 90s say like 1990 naye je bali abo kale bringing it closer 2000 nga ine kituli mu kabina era kwe mampimire emyaka gy'abawala nkwano buli muntu aweze emyaka 28 n'okwambuka Samoya ayina waakirina anti kyekugamba ebisinga byalinga bya mpiso okuleka ffe abaagendanga mu malwaliro ageetegekerekera nti ebisezo z'abangambi batukanga nezoperating nga zitana kati n'abaana batawaana n'ebinya ebyo mu kibuga waliwo ebyuma ebibisikayo baliyo bakola research bagala kujja byuma mugundi but gavumenti ekoze n'ekintu ekyasinza okukola is kugaba butimba bwa nsiri naye mu kugaba butimba bw'ensiri ffe bannayuganda tetuyita emmere don't joke with us akatimba k'ensiri kalunda enkoko ento kakolanga ennyumba y'enkoko ento bukola garden nasale bed eyo ogiraba ng'olina ebijanjaalo by'okuza ebitowo ebiti oyina bukola kanasale bed akalungi ebijanjaalo byo oba kyonna ky'olima ebisolo ne bitabituukako obuuka ne bitabituukako ky'omanya gavumenti toyanzisimanyi ali mu initiative y'obutimba omusajja oyo oba omukazi oyo mwesimbu yeetaaga kukwasa bintu bya gavumenti byonna kubanga akatimba akakozesa mutima gumu kali kagumu akatimba kasiba buloka bana bakuba buloka ne zitayiika kali akatimba kasiba buloka bagwe jjukira ffe bawo obutimba olumu tuwe bakatugugumuka naye okakubamu omugere ne kasigalanga we kali kakati olw'obugumu bwako ne tukatwala ku nnyanja kale oba ebyennyanja ako tekasosola twawula bwawo tugamba kati kano mbadde sikaaga kalo bye mukene naye kasobola n'okundobera ssemutundu bannange bannayuganda you have misused mosquito nets bannaye tukaba nnyo gavumenti tuyambe gavumenti kino naye bannange naffe tuli bantu babi nnyo kakati no munnange ebyo nanga bwenga byebukolanga bed covers bukolanga ceiling ne bukwata zino ceiling z'omusenyu busobola okukwatira eyo ceiling kali akatimba akalina okukwata ceiling bwe batozirina funako ensiri nyabo tebulina kye butakoze bukolanga okwawulamu ekisenge ky'abaana n'eky'abaana okawula ekisenge n'eddiiro ate kali sound proof abazadde bagamba abaana bawulye kasita tebalaba mwe muwulya kikuta mugiyita mmese nakunyweza emboozi y'emmese ndeka tonyumiza nze wantamu akukola bwokanikamu ebyennyanja obulabo obwo oteeka ku ntandaalo bwoti ne kakaza ebyennyanja by'omukene n'obwennyanja obwonna bwonna obuddako enkejje n'obwennyanja obutonotono akatimba kakoze emirimu latest kyakazuula ekiri ewaffe nebbi onagamba nti obwo obukojja bwange anti nebaffe bwali bukojja bwabwe nyiga munetwala nze ebigambo mbijjawo byenjogera essaawa 2 ekiri nno munange ku bukojja bwe ate bo bazudde omugaso gw'akatimba omulala kakola ki ekirala koolabaako kapreserving omulambo mufiiriddwa kati muli bakuziika nkya gyayo akatimba zingamu omulambo anti kati bw'oba ofubutuka gayitamu direct wamaze gawunyisa omuntu kakati bo balowooza eddagala lino erikubibwa mu katimba k'ensiri lisobola okupreventing omulambo okuwunya so kakola ddala nga mokyale ate mokyale ziseera ekiro kimu ekyomulambo okusalayo omuntu atayogera omunno omusawo temitalo 15 naye abe abimu waki tebafunira ddala ddagala liri mu katimba balijjewo aninga basobisanga mu katimba so ensonga bwetyo akatimba kano kakoze emigaso mingi nnyo kyobulanga gavumenti yasazeewo kegendeko ku kirala bannayuganda batugemeko kati tugemebwe kubanga kisusse ekintu bwe kityo naye nga njagala obajjukiza munnaye bannayuganda abali eyo obulwadde buno buttira ddala lwaki tutandikidde ku baana abato okusinziira ku World Health Organization malaria
bwe bulwadde obusinga okutta it is the third omulundi ogwokusatu buli mu namba 3 okutta abaana abato below the age of 5 n'abakyala abali embuto bw'obadde osoma wali fansida omwana wange wa myaka 7 simanyi abakyala abali embuto ennaku zino bamumira ki teyamumirako fansida mwamumiranga ku mbuto omumira mu nga owakafuna olubuto naye nempeke ya fansida nayo nneneko yo nnene eringanga ya gundi zino empeke zaki eza typhoid bezitati ezo so okumumira abasawo batuka preventing malaria teriyo ebyo byowulira balanga abasawo mbu nabuguma musujja gw'omulubuto and all that nabuguma si ddogo babituma bati guba omusujja gukuluma jukira before obulwadde nga tebunajja nti oba omuntu ojja amabwa ku mimwa olaga nti noyina obulwadde busookera munda kati nabuguma is the heat that is in the stomach kati eyo heat ereetera either olubuto omukyala ofuna miscarriage omwana olumu asobola n'okufiiramu ebbugumu eryo nga lisusse kati abasawo kyebava batuwa fansida alinga prevention alinga preventinga kubanga abakyala abasinga embuto zivaamu n'abaana bafiira munda olumu namuzaala ng'alina ne malaria lwa musujja gwa nsiri yes so tetuguzannyisa bulongoose waka jjawo ebintu ebiri stagnant agali plastic kuba abantu batera okwebuuza kakati omusana gwaka naye ensiri nnyingi omanyi lwaki ensiri zibadde nnyingi ng'omusana gwaka is because twekuumirako ebintu naddala plastics ezo around our homes kati omwo mwezi breedingira mwezibeera omwo nezizaalira omwo nezisula omwo gabanga maka gaazo kati sizoni y'enkuba bwetandika kati eyatandise zifuna bulamu neziryoka zeyagalira mu bisika ebitujjudde so temaatemeoganira mu bbanga awo n'ogamba obanjireko enfulumemu kati lwakuba abantu balina eyo ogundi egamba ensiri basomesa mutabani wange najja nagamba mami ensiri enkazi yerwaza omusujja azikebera ddi kati and now that's where we don't know the difference tulina ku avoiding ensiri zonna bino byabasoma bakola research zaabwe naye gwe atajawula nti etali mbuzi nti ennume ewunya bweti n'enkazi ewunya bweti naye olaba ensiri ennume bw'ogiwa obudde ekirume kyonna gye kiri worldwide kiwunya naye bewunya kati eno ye ntambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula.